Campaign mode activated eno intro nganzizo okwogerako ne bannayuganda abagala enkyukakyuka nammwe bannankyukakyuka abagala his excellence Kyagulanyi Ssentamu nga president wa mwe 10 nti laavu yammwe n'okwagala kwammwe n'ekyo kye muliko kye kituufu n'okugezaako okunnyonnyola abo abakyamuyinamu embalabe abamuyinamu enkenyera nti Uganda yono omukulembeze gwe twetaaga era mu kaseera kano it is going to be a busy season. Tugenda kuba tufunamu talking points mu campaign zagenda akuba tulondengamu ebigambo tugezeeko obinnyonnyola abantu musobole okutegeera mu abakyamuyinamu enkenyera nti ddala yono omukulembeze eggwanga lyaffe gwe lyetaaga eno intro. So ntandika bwenti nga nkozesa situation ya Honorable Sseggona mwe tugenda okutandikira intro yaffe y'olwaleero ngezeeko kusigira ekifaananyi nti yono omukulembeze Uganda gwe yeetaaga. Olwaleero batufuga mulimu abantu abali mu gavumenti eyo nga bakoze obulyazaamaanya ku bannayuganda nga tebasobola kukwatwako. Batuta amataka g'abantu teryasobola banyegako. Bagamba ki? Ffe twalwana ne Museveni. Bawulira nga buli kimu kibagwana. Abasinga badibaze eggwanga lyaffe ababye babebbye bamutula kitega kyali mawulire mulaba byakoze bwadibaze byadibaze tasobola kwatwako. Lwaki? Bakuga nti oyo mwana wa mulwanyi. Balaba buli be balimu babigwana balinga bali bebawa token of appreciation olwebe batata bebe bakola oba abamu bye bakoze kati nabeera waali nga ine eddembe erikola kyonna kyayagala ne bwe kiba kyakumenya mateeka ne bwe kiba kyakunyigiriza munnayuganda nga ajja kikola nga tewali amukutteko. Lwaki njogedde bwentyo? Njagala otunuulire situation ya Honorable Sseggona. After all byajjanyumya nakolera bino Kyagulanyi twali wano ne Kyagulanyi ekibiina nakikolera bwenti. Nope has demonstrated, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu has demonstrated nti tewaliwo kusaidie ali exceptional ne bwoba okoze ebyenkanawa nti ajja kuleka institution zikole nga bola bwalesa akakiiko kakole ndi bwakakedde ku makya ne kasuula Honorable Sseggona tajja kubiyingiramu nti ku Honorable Sseggona byankoledde yayiwa w'omubiri nga bwajja abinnyonnyola Sseggona byonna bye yakola nga bw'abyogera oba bituufu naye nze kati katubitwale nti bituufu ffe tetumanyi naye katubitwale nti Sseggona nga bw'abyogera bituufu. Naye omukulembeze akulaze nti akakiiko akalese kakole bwe kakusudde sijja katunulizamu nti bannaye musuula mutya musajja wange eyakola bino mubyerabidde kino ekibiina kye tulimu yakikola bwe. Akulaze nti tewaliwo ali exceptional bwe kituuka ku Uganda first. Abantu buli omu amulese akole omulimu gwe tajja kuteekayo nnyindo ye. Waliwo omulye gajja okugamba nti akakiiko yaka-influencinga. Kale if we are to believe your issue ndi yaka-influencinga obutamuwa kaadi. If we are to believe what then I don't believe that. Nakyo kiba kikulaga nti talina ali exceptional nga bw'olaba bano abali mu gavumenti ya Museveni abakola effujjo bwe bamala okukola effujjo tajja bagambako kuba abatwala nti bali exceptional balina bye baamukolera. Kati gwe Sseggona wadde olina bye wakola if your time is up that's it. Ekyo kikulaga nti mu gavumenti gye tugenda okuyingiramu eddako abantu bagenda kukola nga tewali ali comfortable waali ng'omuntu tali mu kifo kulowooza nti kino ekifo baakimpa kusiima kunsiima ebyo bye nakola wabula ndi wano kuweereza bantu. Kitegeeza omuntu oyo agenda kuba mu position eyo ng'akola kwewandiika mu byafaayo bya Uganda agamba nti sawa yonna kano akafo kendi mu nnyinza okukavaamu kanfuba okulaba nga newandiika mu byafaayo nti akaseera ke nasavingira mu kifo kyendimu bino bye nakola nga teyeetwala nti ekifo kyalimu akigwana nga teyeetwala nti ekifo kyalimu baakimuwa as a token of appreciation ku ebyo bye yayiwawo omubiri. Oba onfuna bwe nkugamba nti ono ye mukulembeze eggwanga lyaffe gwe lyetaaga mba nkulimbye oba tokifuna olwaleero tugulubanaki abantu baba batuteeka amataka gaabwe abasajja babbye buli kimu naye nga tebasobola mukwatako. Sirikale najja nakkuba oluyi mwalabye akavidiyo akatambula
omusirikale ng'akuba omwana omw'obuwala oluyi naye abo bakola ebyo lwaki olw'okuba beewulira nti awo we bali tebasobola kuvaawo beewulira nti balina be bakoze mu gavumenti nti awo we bali we bagwana okubeera twetaaga gavumenti egenda okubeeramu abantu nga tebakola oba nga tebali mu bifo nti olw'okuba bawulira basiimwa wabula nga ali mu bifo kuweereza andi tewali agenda kitukolera okujjako His Excellency Kyagulanyi Ssentamu and he has demonstrated that before even getting power. Oba nfuna eyebadde intro tugenda kufuna talking points mu campaign zonna ebigambo byajjayogera tufunemu bye tunasobola okwogerako osobole okutegeera nti oyo omukulembeze gwe twetaaga. Yes, I'm out.